The Newsroom, where untold story is revealed. Minister Balamu Barugahara agudde mu mbi za David Lewis Rubongoya labano kibakoze General Muhoozi Kainerugaba President Museveni lumutwaliddemu ye Minister Nabanja bamukubye knockout enkugambye si birungi yaddakamu n'akeddagala eri bannakibiina kya NRM butyabwe bigenze maaso n'okutambula oluwalero NBS ekiguddeko bwe kyaziza musajja mukulu amanyikiddwa nga David Lewis Rubongoya jukira nti ono munnamateeka omujjovu era nga yagasomera wali eri mu Harvard ate era mu ngeri y'emu yagenda maaso n'okubeera nga ayongerayo n'asomera ddala wali eri ku University of Oxford mu ggwanga lya Bungereza ekikwata ku tteeka naddala constitutional law nga kwoteeka amateeka g'eddembe ly'obuntu ono nno toyina wogenda maaso nakubeera nga omuyita kakati nga nnalukoola kyakajwa ateekebwe mu gazette akyaziddwa ku Sanyuka TV kyabakoze enkoko baana njagala ngene maaso n'okuba nga mbikuwa olabe nga etembera bwegenze maaso n'okubeera nga munywanyi yetambula nzedde lya kutusako ensonga njagala kusaba n'obwombefu obwe Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kecha wagulu video eno soko jimpereka like bojiwala kyo jiwadde muliro ogujitamuzo tuka kubulisa kino mu ngeri y'emu njagala okusaba n'obwombefu bw'ekikecha wagulu gwe wenna agenda maaso n'okubeera nga ondaba ogende maaso n'okubeera nga at least bw'oba tonna subscribe nga kumukutu guno subscribing osobola okubeera nga ofuna amawulire gonna agatukuterayo ate tojja kubeera nga munywanyi awo wejjusa awo wennyini nzikiriza nsooke ngene maaso n'okubeera nga nkuwa video eno eya Balamu egenze maaso n'okuba nga emusabuza David Lewis Rubongoya ogirabe. Aba NUP bajja ne loole z'amayinja nga mukaaga naye nga baziteese mu nsawo ogata nsawo buli omu gye yayina ng'erimu amayinja n'ozigata wamu osobola okugyamu loole mukaaga. Minister Balamu Barugahara yavayo n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza nti abawagizi ba NUP bajja ne loole z'amayinja 5 ne bakuba abasirikale amayinja agaleetera abasirikale bajja ati n'ebitongole ebirala ebyokwerinda okukuba abantu mu kawempe okubula okubatta. Kakati yawo wennyini David Lewis Rubongoya afudde n'agenda maaso n'okubeera nga ategeeza ng'oyagala okulaba obuzibu Uganda bwerimu otunuulira ku baminisita ab'ekiboggwe abalinga Balamu Nabanja n'abalala abalinga abo bwe batyo. Ebigambo bino bya David Lewis Rubongoya. Bwe oyagala kulaba obuzibu eggwanga lyaffe bwe bulimu oba eggwanga lyaffe bwe oyagala kulaba situation embi ennyonnyonyo gy'erimu kati eggwanga lyaffe lino olabira ku bantu Museveni beyeesiga n'obukulembeze n'abafuula baminisita okutandikira ddala ku muntu nga Nabanja n'ogenda ku Balamu olabira ddala eggwanga eriri mu buzibu bw'amaanyi nnyonnyonyo kubanga bw'oba nga olina abakulembeze abataswala just n'osanga omuntu nga tebakyalina nsonyi n'avaayo kubanga oyo Balamu yali involved wamulaba bwe yagendanga oyo Balamu Minsa Kabanda n'abalala bwe bagendanga n'owulira emivuyo egyaliwo ne batandika okuleeta agavubuka ge bajjeeyo of course ne babambaza t-shirt za yellow ne bakola ki ne bajja ne basamba boxes ekazangola ewambogo ne bakola emivuyo mingi nnyo era abantu baffe bali bategeeza kati Balamu atuuse wano kati atuuse wano ne bagulirira abalonzi ne bakola byonna bye bagezaako okukola kati okumaliriza nga biganya okukola ne bavaayo ate ne bagamba NUP ye commanding agent kyotegeeza obeera nga totegeera ku level ki ogamba nti NUP yali ereeta mamba simanyi yali ereeta jati simanyi yalina amayinja mu loole ez'enjawulo kakati obeera totegeera ku level ki nawulira nga agamba nti NUP yali ayagala kutuusako Honorable Nalukolo Ovune kwegamba ye just abeera ku TV n'ayogera byayogedde n'aseka n'abisaagiramu naye ensonga esinga okuba enkulu kyobola ngamba abatulaba n'abatuuliriza nti zino ensonga nkulu nnyo kubanga zikwata ku bulamu bw'abantu. Abantu baffe bangi bakosebwa mu kalulu kano
abalala bakyali ku bitanda wenjogerera abamu emigongo tebakyalina gyamenyebwa abalala nga tawa bamenya okugulu kakati oli wajja wano n'atandika okubalaata n'atandika okuseka nga byayogera naye abiraba byakito byaki kwegamba ensi yaffe tulina ogisabira kati ebyo nno nga tubitaddeawo musajja mukulu ono agenze maaso n'okubeera nga ate alabula General Muhoozi Kainerugaba olw'ebyo byagenda mu maaso n'okubeera ng'ayogera so n'ebyo byakola ng'agamba nti ebyo ebyokuwozaamu nno tadde mulaba muntu n'omu ayambadde yunifoomu ya NUP nti era obubinja bw'ab'ebyobufuzi ng'abo be baaleeta oba oliawo kwayose yali ekawempe agamba omusajja mukulu ono oba olumu aba yeejwetese omumbejja Namaalwa anti kyekugamba nti ekisooka either ali out of touch oba mulimba just commander in chief kubanga kyekugamba nti either amazima agamanyi naye alimba oba tali in touch with reality bajja kibamugambye kyawuliriza kubanga kanko ekyokulabirako Honorable Nalukola olunaku lwabeera nominated yali akoze fujo ki walaba aba NRM nga bayise ebivulu bayina nezitingatinga nga batambula nazo bayina zitractor bayina ki uninterrupted naye waffe yavaawo ng'alina abantu batono ng'agenda ewambogo ku kisaawe kyetwali tubuukinze byonna byonna nga tubirina ne bamukakkanako ne bamukuba ne bakola ki kakati fujo ki yali akoze olunaku olwaddako nga tugenda kutandika campaign zaffe walaba twali tuvudde ku kitebe kyaffe nga twakava ku kitebe kyaffe tutambula tugenda ku lwale yaffe gye twalina ne batandikira kukuba abantu kumenya abantu amagulu kuba abantu amasasi tiyagasi n'ebirala kakati twali tukoze fujo ki era lyetaagisa jati kujja nekola ebikolobero ebyo byakola abantu baffe. Would you describe this election as having been unfair? Absolutely. And yet you won? Absolutely. Anti kati ekyokuba nti nakugambye twabawangula through protest. Ono nno Lewis Rubongo yagamba nti we tuba tugenda mu kalulu tuba twagala okubeera nga tugenda mu kalulu wakali free and fair nti buli omu afunewo obwenkanya such that nti tewabaawo buvuyo bwefaananyirizaako nga bwe buti agamba ab'ebyokwerinda be bagenda mu maaso n'okubeera nga oba oliyo batabangula emirembe newankubadde nga bannansi nga bo baba bagezezzaako ate okubeera nga bagikuuma. Kakati tuba twagala genda mu kulonda kubeere okulonda so si lutalo. General Museveni obuzibu bw'aba alaba akalulu yalaba military operation. Is this a mirror of where we are going? Of course. Nga bwe kugambye kyova olaba mu kalulu akaggwa tebaakategekera nga akalulu kyova yakwata bakomanda n'atugamba nti yafuna bakomandozi abaava Somalia n'abadeployinga simanyi ne bakola ki ne batandikirawo okukola efujjo lyonna obalabira ddala nti ne kati kye baagala okukola naye ffe kye tubagamba tubeere n'akalulu akali free and fair mulabe kye tubakola. Kakati nno ku bya NRM ogenda maaso n'okubeera nga mbu bakola okunoonyereza oba tukiyite investigations nga President Museveni bwe yagamba. David Lewis Rubongo yagamba abo bakola kyewussa kubanga mpawo na kimu kyagenda mu maaso kye bataategeera era nga bo bennyini Museveni wabanga ye commander in chief bijja bitya bino byonna ogenda mu maaso n'okubeera nga ate bituukawo. Teri investigations nawe zigenda mu maaso. Teziriyo kubanga akituufu bakimanyi kati oba ogenda anti nakugambye oyo azanya byabufuzi kubanga kati investigation ki gye bagenda okukola nti ki basooke bakwate anti kyenkugamba asooke akwate abaali bawamba takimanyi kyotegeeza takimanyi beebuuza who did it naye walaba vidiyo ng'amagye ge gali n'abo abantu abaali basamba boxes walaba abantu bafa babulijjo nga barecording obutambi bagamba wano Nalukola baada alina obululu bungi nnyo ne bayingirawo amagye n'abantu baali nabo ne basamba boxes ez'enjawulo ekigendererwa kyabwe kyali ki kyetumanyi baali bwe baalaba nga tebasobola kuwangula kati ne bagamba kati byonoone oba oliawo akalulu kasazibwemu era bagezaako kikola n'awalala naye abantu baffe baali vigilant ne bateekawo resistance naye okimanyi bulungi nnyo nti awo abantu twali tuwangulawo by far ewambogo twali tuwanguddewo by far naye baatya embarrassment about 50,000 people okusinziira ku Mwami Museveni choice yabwe teyakolebwa because abantu baali balonze naye kyenkugamba ye commander in chief bw'oba commander in chief amagye ne gakola emivuyo gye gakola otandikira kwabo okiwulire ani yaba commanding ani yaba deploying abo ogamba tobamanyi wawuli abasooka ne beegaana jat ne batandika okugamba NUP ereeta jat simanyi bikiwala wabala mugagamba nti abantu baffe bambala byambalo bya jati ebintu ebitategeerekeka kugamba
nolaba omusajja omukulu ate ng'ayogera ng'omwana omuto. Ku lw'obuwanguzi bwa Nuupu bwe yafuna e Kawempe, Lewis Lubongo yagamba nti we don't celebrate that victory though it's very crucial nti twabufuna era nga bannayuganda bakola kinene nnyo okuba nga tubufuna wabula ekiruubirirwa ekinene kya kutwala ntebe ya ggwanga lyonna. Of course, chichotalaba. Emambe zayingira wali olowooza ziyingira Somalia. I thought byali bina byafuzi byanja. Kyotegeeza jati gye walaba. UPDF gye walaba nga batambula bagendayo. Aba bawamba abakulembeze baffe Honorable Kiyaga, ne bawamba Mayor waffe Mutebi, ne bawamba Honorable Kayemba Solo, ne babakuba bubi nnyo Mayor wa Lukaga n'abalala. Yali NRM. Gye walaba nga bakwata ba NRM. Twagendanga ku polling stations natambula ku polling stations ez'enjawulo ba RDC nga bazitekinze over. RDC omu yatuuka n'oggoba memba w'akakiiko k'ebyokulonda n'amugamba sikwagala wano sikwetaaga wano. Memba w'akakiiko omu ku ba members 7 ab'akakiiko k'ebyokulonda RDC Mayor RDC n'amugoba ku polling station kubanga yali surrounded by the military nga bawamba abantu baffe bakwata ba supervisor n'ebirala. Kakati Echa NRM okuva ne balonkinga Buganda Form 7 David Lewis Lubongo yagamba nti kiki bakoledde Buganda ekyo ekigenda okuleetera Buganda okuzza emitima gyabwe gye bali nga ne wano we twakaviira tewanaita tetunabana kubugumya mboge nga Buganda ejiddwa ku map okusinziira munnange ku statistics ne map gye bagenze maaso n'okufulumya abo nno abe ministry eri okubala abantu kwoteeka n'otegekera bannayuganda nga Buganda ejiddwa ku map ne bateekako Central, Eastern Central, Western Central ne Northern Central. Ekyo nno ekyaleetedde okubeera nga mwanattu kikwata ku mitima gy'Abaganda abawererako ddala. Balo kinza kibayise Buganda Form 7 luli bali Kiboga ku Sande bali Buvuma. Does this worry you in any way? Do you feel nti Buganda izo okubayita myaganya gy'engalo? Nga bagikoledde ki Buganda? Bagikoledde ki mu myaka gino 5? Omanyi abantu baffe tebalina kutakingibwa for granted. Abantu baffe teba rujimu eleme kubayitwala nga abasiru nga batategeera. Kubanga oli bw'aba yakugoba waliwo ensonga zeyawa okugoba. Abantu b'eruwero bakugamba nti twawagira NRM ngejja tetukoledde kintu kyonna kyonna. Kakati gino emyaka 5 embeera yaabwe eyongedde okubeera embi. N'ebitundu byonna ebya Buganda, naye si Buganda yokka n'eggwanga lirina okutwaliza awamu. Kakati gwe ogenda n'okubayo ekivulu n'olowooza nti olwo bakwagadde nnyo obeera mulimba obeera weerimba. Naye kyenjagala okutegeeza nti obutono bwe bajjayo kati basobola bujjayo kubanga embeera z'abantu zeeyongedde okwonooneka. Amalwaliro geeyongedde okubeera amabi, ebyensoma byeyongedde okwonooneka, emwanyi z'abantu baba bali muzigezaako zitwala n'ebirala byonna b'omanyi ebigenda mu maaso. Maybe n'okujjako ekyo ekifaananyi kya Buganda nti Mukama twawangula nedda sebo nakugambye nti eggwanga lyonna singa okuba akamazima n'obwenkanya tebasobola tuwangula mu bitundu byonna by'eggwanga. Njagala ohostinga abantu abali mu Western Uganda bakubulira ebyali mu districts nga Isingiro n'awalala. Abantu bagendanga ku polling station oli n'amugamba nti oze wano ogenda kulonda omubaka yekka aka president tumaze okukalonda. Kyova olaba waliwo polling stations ezisukka mu 4 ezaali Museveni nga yeewadde 100%. Ekitasoboka kitali humanly possible. BTN Media Beyond the Newsroom. Webalegera maaso n'okubeera ng'otugoberera nze Deni akutuusaako ensonga. Banywanyi munzikirize mbateere wano okujjako bajjukiza nti okulanga naffe weetuli era tugamba nti genda maaso n'okubeera ng'otwesiga ate tujja sigala ekyo ekimu. Tukubireko ku simu ziri awo wansi tujja genda maaso n'okuba nga ofuna ekyo ekisinga. Amawulire amalala mangi genkyaleeta. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.